oluvannyuma lw'okutendereza Allah mukwano gw'abakkiriza omukuumi w'abakkiriza nannyini kulabirira nakuteekerateekera bitonde mpangaala yaabyo mu ggulu ne mu nsi tumwebaza tumutendereza tetusobola kumalayo kumutendereza nga bwe yeetendereza. Oluvannyuma olw'ekyo ebitiibwa nsaalidde kuwa ekitiibwa afdal khalqillah, asinga ebitonde bya Allah byonna obulungi, asinga abantu bonna okumanya Allah n'okumusinza, akusinga bannabbi bonna, mukulembeze w'abannabbi bonna hatta baulul azmi owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyajja eri ensi eno n'ekitangaala kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, najja abantu mu kizikiza ky'okusinza ebitonde nga bo, n'abakoowoola eri okusinza omutonzi eyabatonda. Omulimu ogwo n'agukola okumala ebbanga lya myaka 23, n'akomekkereza omulimu ogwo mu mwaka ogw'e11 omwezi ogwokusatu, n'agamba muwala we nti taatawo talina buzibu, laisa ala abika ba'sun ba'da al-yawm, taatawo talina buzibu oluvannyuma lw'olwaleero ila rafiqi al-a'la, agenda kusinkana mukwano gwo wa waggulu. Bw'atyo bwe yagambanga abamulamu n'obwezi, taatawo talina buzibu bwonna, omulimu agutuusizza ogwamutumwa, era ekiseera kituuse ekyokusinkana mukwano gwo wa waggulu eyamutuma. Bw'atyo bwe yagamba ng'ali mu kiseera ekisembayo, ng'amaze okutuusa obubaka obwamuweebwa bwe yatuusiza ebbanga ery'emyaka 23. Oluvannyuma lw'omukaddima ogwo, tulina eddarasa mu kifo kino ye twasalawo okutambula nayo ng'erimu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka fatwa z'abamanyi n'okusingira ddala Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ekitundu ekyokubiri, ezimu ku ahadith ze tulaba tizeetaagisa okubeera nga tuzejjukanya mu kifo kino. Olwaleero tugenda kubanga tutunuulira ezimu ku nsonga enkulu, baadhi almasaili almuhimma qabla dukhuli Ramadan, ezimu ku nsonga enkulu omusiraamu zaateekeddwa okumanya nga tetunnaba kuyingira mu mwezi gwa Ramadan. Zino ensonga nkulu. Naam, nsonga esooka, almas'alatu al-ula, ensonga esooka, qadaa'u al-ayyaami al-maadiya, okuliwa ennaku ezakuyitako omwezi gwa Ramadani ogwayita, kya bwatteeka. Era omuntu yenna eyalya mu mwezi gwa Ramadani alina ekiseera ekyokuliwa nga kiri muwassau, nga kigazi, kuva ku Ramadani okuva ku Shawwal
nga kikomekeza ne Shaaban. Yenna Shaaban olwaleero ennaku z'omwezi 3 singa Shaaban ona gwako nga toliyo ennaku ze walya mu mwezi gwa Ramadan ogenda kufuna omusango, era ojja kubalibwa nti koze ezambi eddene. Yenna atuwuliriza era atulaba kyetugenda ekyokutunuulira, tugenda kitunuulira okutunuulira okwenjawulo. Almas'alatu athaniyatu, ensonga eyokubiri, man maata, yenna yafa, wa alayhi siyamun, alina okusiba okumubanjibwa, wajibun, alina okusiba okw'obwetteeka, lam yaqdihi, nga teyafuna kadde, nga teyaliwa, teyasobola kuliwa, tugambe nga teyaliwa ekigambo ekituufu, fa innahu yasuma anhu waliyuhu, abasikaabe bamusiibira. Wano waliwo ensonga bbiri. Waliwo eyali mu mwezi gwa Ramadan nga yakasiibako ennaku 15 n'alwala n'afa ku nkomerero, n'afa ku lwayidi mathalan, abafu oyo naye akyabanjibwa omwezi gwa Ramadan ogwayita nga kikakata ku bantu be abamusikira okumusiibira ennaku 15 zatasiiba. Naam, munfunye. Ne wabaawo omulala eyalwala mu mwezi gwa Ramadan nga yakasiibako ennaku 2, oluvannyuma n'awona, Idi n'agisaala bulungi, ne wayitawo n'ennaku 15 oba 2, n'afa mwezi gwa Shawwali nga guggwako. Abaffe kwaba ababiri, ani akakatibwako, ani gwe tulina, ani aliyirwa, gwe baliyira ku bombiriri yaliwa? Ago nago masala. Bamuliyira nga yafa, bamuliyira ddi, bamuliyira batya? Ne wabaawo n'omulala eyeegatta n'omukyala emisana mu mwezi gwa Ramadan n'akakatibwako okusa emyezi 2 egy'omuddireŋŋanwa, oba omukyala eyakkiriza bbaawe okwegatta naye mu nsonga z'obufumbo emisana mwezi gwa Ramadan n'afa oluvannyuma Ramadan ewedde, yo naye tumusiibira. Wabaawo n'omulala eyeeyama okusiiba ennaku nga 5 oba 3, we naaba afunye kirungi akisiiba, n'afa nga tazisiibye, oyo naye tumusiibira. Ntegerekese bulungi masala bwe gatubegane. Almas'alatu athalithatu, ensonga eyokuna, masala gokuna, hukum siyami shahr Sha'bana wa ihya'i laylati nisfi Sha'ban. Kiramulwa kitya okusa omwezi gwa Sha'bani guno okugusiiba gwonna, n'otandika n'entandikwa yaagwo n'ogumalako, era kiramulwa kitya omuntu okubeera nga ekiro ekye-15 mwezi gwa Sha'ban akikoleramu ibaada ez'enjawulo, ayimirira ekiro ekye-15 n'aba n'edduwa ez'enjawulo z'asaba,
nasiba n'okusiba kwa yawodde olunaku lwe 15 mwezi gwa Shaabani. Ntegerekese ago nago masala gokusatu darusi olwaleero genda kusoma ku getusomola. Almas'alatu arrabi'atu, amas'ala gokuna hukum taqaddumi ramadana bisawmi yawma aw yawmayn. Kiramulwa kityo okubanga omuntu Ramadani ebuzaako ennaku 2 yennaku ezebbiri nazisiiba nasiba olwa 30 oba olwa 29. Kiramulwa kityo okusomola ku olwa 30 oba olwa 29 Ramadani tennaba kuyingira. Ago nago mas'ala. Almas'alatu alkhamisatu, agasembayo annahu yajibu alisti'dadu bisiyami shahri ramadana bitaallumi ahkamihi. Kikakata ku bantu bonna abeteekerateekera okusomesa kwa Ramadan, abatandise dda okugula ebyokulya. Mbadde wano nga muganda wange agamba nti wakasawo aline 15 gireete tugula akasawo k'omuceere, tujja kubalanda okuza akasawo k'omuceere. Abantu batandika dda. Waliwo we nabadde ku muzikiti ki abalina budget ya miliyoni zinga 2 oba 3 okusibulula miliyoni zinga 3. Nawe nabadde budget za nene ez'okusibulula, n'abantu bennyini mu maka gaabwe batandise okufissaawo ssente ezigenda okubeera nga zibayamba mwezi wa Ramadani, naye nga tetunnaba kwetegeka na kutegeka ssente ze tugenda kulya mu mwezi wa Ramadani. Natutya bwe bantu bagenda okusibulukuka, tulina okwetegeka n'okutegeera amateeka agafuga omwezi gwa Ramadani, ensiiba yaagwo, hatta taqa al-ibadatu mawqi'aha, ibada eryoka ebeere ng'ekolebwa mu nkolebwa entuufu gyeteekeddwa okukolebwamu. Wayakunu assaimu muthaban alayhi, n'omusiibi asobole okufuna empeera z'okukola ki, z'okusiiba. Tekirina makulu okuteekateeka by'onaalya n'ebyonaanywa, naye ng'okusiiba kw'oteekerateekera tokumanyi. Kakati n'olya bulungi n'onywa bulungi, naye mu Ramadani n'ovaamu nga bwe wayingiramu. Naam, ate ofunye empeera. Lwaki? Anti by'osiiba tobimanyi. Era kikakata kuba maseeka omwezi gwa Ramadani, mwezi gwa Shaabani guno okukola ebintu bibiri. Ekisooka okusomesa abantu amateeka agafuga okusiiba omwezi gwa Ramadani. Naam. Ekyokubiri okubanga bakola omuraja, bakola revision ku mas'ala ga siyam, ku mas'ala g'okusiiba. Saudi Arabia Idhaatul Quran al-Karim yesomesa obusiraamu omwezi guno ogwa Shaaban guliko mas'ala ga kusiiba. Ensonga ezikwata ku kusiiba zezoogerwako ku leediyo. Bamasheekhe bakola revision mu mulyango gw'okusiiba, ne baddamu ne bagwetegereza buli mwaka, boogere ku kye bategeera. Ntegerekese ensonga ey'okutaano, njagala nzireyo ku nsonga esooka. Ensonga esooka njagala gitandika na hadith eri muttafaqu alayhi, egamba masala g'okuliwa nti fadainullahi ahaqqu an yuqda, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maama wange yafa ng'alina hijja emubanjibwa, ya Rasulallah nkoze ntya?
taata wange yafa ng'abangi bw'ennaku fadainullahi ahaqqu an yuqda, ebbanja lya Allah yaliteekeddwa okukulembezebwa ku mabanja gonna okusasulibwa, okubanga lisasulwa. Ntegereka waliwo amabanja ga mirundi ebiri, waliwo amabanja ga mirundi ebiri. Muganda wange ali awo, oyo muganda wange okitambaala, noonyeza hadithi eyo, fadainullahi yonna nga gyetandikira ahaqqu an yuqda. Amabanja agalimu emiteeko ebiri. Waliwo amabanja agali wakati w'ebitonde n'ebiki n'ebitonde, wakati w'ebitonde byokka na byokka. Ne wabawo amabanja agali wakati w'ebitonde n'omutonzi. Amabanja agali wakati w'ebitonde n'omutonzi mwe muli essala, mwe muli hijja. Singa omuntu abadde afunye obusobozi obukola hijja n'atagikola, n'afa nga tagikoze, esigala emubanjibwa. Eryo bbanja lya Allah. Era hijja eyo naam kye hadithi bweri egamba bweti an Abdillahi ibn Abbas, ibaka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala jaa rajulun, omusajja yajja ila nabiyi sallallahu alayhi wasallam, eri nabbi sallallahu alayhi wasallam, faqala, n'agamba ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, inna ummi, mazima maama wange, matat, yafa, wa alayha sawmu shahrin, ng'abanjibwa okusiba omwezi gwa Ramadan, afa aqdihi anha, muliyire musibire? Qala na'am, aminaga nti ye. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda, ebbanja lya Allah lyaliteekeddwa okukulembezebwa mu kusasulwa. Nga bwe kiri nti abantu baba n'amabanja ge babanja abantu, ne Allah alina amabanja gabanja ebitonde, ng'amabanja Allah gabanja ebitonde byeyagalalikako, byeyatulalikako, mabanja gakola ki? Gatubanja omuli okusiiba. Wa fi riwaya, mu njogera endala, jaat imra'atun, omukyala yajja ila rasulillah, eri omubaka sallallahu alaihi wasallam, faqalat, mukyala n'agamba ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, inna ummi, mazima maama wange, matat, yafa, wa alayha sawmu nathirin, ng'abanjibwa okusiiba okwa naziri, afa asuma anha, musiibira okusiiba okwo? Faqala, nabbi kyava agamba, ara'ayta law kana ala ummika daynun, olaba otya singa maama wo abadde n'ebbanja, fataqdiyatihi, n'oba ng'olisasula, akana dhalika yu'adda anha, ekyo kibeera kiri muggisaako? Faqalat naam, waba abadde n'ebbanja n'erisasula limugibwako. Qala fasumi an ummik, siiba ku lwa maama wo, omuggyeko ebbanja erimubanjibwa. Eno hadithi amanyi basinzirako abalala okugamba nti okusiiba okuteekeddwa okubeera nga kusiibibwa omuntu kulina kubeera kwa nadhiru. Naye nejjayo hadithi endala eyajja nga si nkomeke nga bwe tunaalaba, eraga nti okusiiba kwonna okw'obwetteeka
kuliyirwa omuntu tokusiibira omuntu afudde nga takoze eki nga takusiibye nga bwe tunalaba masala amalala nga bwe kiri mu hadithi egamba nti hadithi ya Aisha man mata wa alayhi sawmun yenna afa nga alina okusiba okumubanjibwa sama anhu waliyuhu abantu bwe bamusiibira bamusikira. Ntegerekese hadithi gye natandise nayo nabadde mbategeeza nti ng'ebitonde bwe birina amabanja ge bibanja bitonde binne waabyo tuli ffenna mulinange n'omutonzi alina amabanja gakola ki gabanja ebiki ebitonde. Njagala kubuuza kibuuzo ono wennyini imaamu kino kikulu nnyo ne bwe njogera kino ne mmaliriza eddarasa eba ewedde era nze mba nfunyeemu. Njagala kubuuza bbanja kyekkulu erikulembera amabanja gonna Allah gabanja ebitonde. Okusiiba bbanja, okusaala bbanja, singa omuntu esswala emuyitako esigala emubanjibwa, hijja bbanja, singa omuntu afuna obusobozi obugikola n'afa nga tagikoze emubanjibwa, n'okusoba kufaanana, n'ezzaka bwefaanana, naye waliwo ebbanja ekkulu erikulembera amabanja gonna eriko n'obujulizi okuva mu hadithi. Naam, salaamu rahmatullah, shahada kirungi, njagala okirambula. Ebbanja ekkulu Allah lyabanja abantu bonna, abasiraamu n'abatali. Banja yensonga lwaki abantu bali mu nsi batuukirize ebbanja eyo. Ensonga lwaki Allah agabirira abantu mu nsi, tabagabirira babeere mu nsi balye banywe bawase babeere mu bubeezi. Abagabirira lwakutuukiriza bbanja eyo nga bwe riri mu hadithi ya Muadh eri mu sahihayn. Bannabbi abuuza Muadh nti atadiri ma haqqu llahi ala al-ibad, omanye ebbanja Allah lyabanja abaddu be? Omanye ebbanja Allah lyabanja abaddu be? Wama haqqu al-ibadi ala Allah, nekyana abawanga batuukiriza ebbanja lyababanja. Muadh agamba qultu neŋŋamba Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka bamanyi. Aga naŋŋamba faqala li, nabbi naŋŋamba haqqu llahi ala al-ibad, ebbanja Allah lyabanja abantu bonna be yatonda, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, kwe kusinza ye yekka nga tebamugasseeko kintu kyonna. Ali mu nsi ng'olina by'osinza ebitali Allah, osamira, oroga, weesibeyirizi, osalira emmotoka, osalira amayumba obusolya, osalira buloka, olina abalongo, olina bino, olina biri, onsi olimu nga kifaananyi, tonnatuukiriza bbanja likubanjibwa. Kalla lamma yaqdi ma amara, nedda omuntu tatuukiriza kyeyalagirwa. Nedda Allah batu bagamba lamma yaqdi ma amara, omuntu tatuukiriza kyeyalagirwa. Kikyeyalagirwa, kyeyalagirwa ekisookako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ekirala amateeka ga Allah n'ebiragiro bye. Ntegerekese? Naam, akati okusiiba bbanja, naam, nga haqqu ye ekyo kimu ku bivunaanwa bye kyoteekeddwa okukola. Bw'otakikola akikola atya? Akikubanja. Okusaala bbanja, sola bwe kuyitako agikola atya? Agikubanja.
subhanallah. Okutoola zaka kiki banja kasita otuuka ofuna omutemwa gw'emmaali egibwamu ki zaka n'otagitoola n'ofa, tugijja mu maali yo, tugijja mu maali yo nga tennabaggabwa, ne tujjamu emaali y'abanaku. Hijja banja kasita otuuka ofuna obusobozi obugikola n'otagikola n'ogikeereya, kubanga wajibun ala alfawri, teekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu. Woofunira obusobozi bw'ogikolera, bw'otagikola n'ofa, tugijja mu maali yo nekukolerwa. Ekibuuzo kiri wano, ndyoke ngende ku kyengenda okwogerako, obudde bunkutte kyekikulu. Singa omusajja abeera mulema, ano wali ekibuuzo, musajja mulema alinga bwalaba Saidi muganda waffe Allah musaasi, tasobola kulinnya ennyonyi, naye biliyoniya aweza obukadde 10 mu bizinensi ye, mathalan kyakulabirako, oba aweza obukadde 5, naam, omusajja oyo hijja emukakatako oba nedda? Tasobola kulinnya nnyonyi. Naye ate alina ssente ezisobola okukola hijja. Ekibuuzo nkibuuza mmwe, hijja emukakatako oba temukakatako? Ate emukakatako etya tasobola kulinnya nnyonyi? Salaamu wa rahmatullah. Etya afuna omuntu asobola okulinnya ennyonyi n'amuteeka mu ssente n'agenda agimukolera. Ono agenza ogimukolera n'akola atya? Bw'atuuka ku miqaat ng'ayingira mu mikolo, labbaika allahumma hajjan, labbaika allahumma, bw'ayingira kankireke kya miqaat. Ku lunaku bw'aba agenda kukola tamattu, wanakola umra naki soka umra yokakola hijja, agante labbaika allahumma umratan niyabatan an fulan, mukama wange nyanukudde okukola hijja nga nkiikiridde gundi, nyanukudde okukola umra nga nkiikiridde gundi. Bw'atuuka ku lunaku lwe bayingira mikolo gya hijja n'aleeta nniyeera, labbaika allahumma hajjan, mukama wange nyanukudde okukola hijja niyabatan an fulan, nkiikiridde gundi asigadde Uganda talina busobozi, muzibe, mulema n'abalala. Kubanga hijja kiki? Banja. Owa zaka, okumanya nno nga si byangu. Ganda bagamba nti byogerwa mpola nga yakuwa omukazi asera. Mubimanye ekyo? Bagamba batya Abaganda? Byogerwa mpola nga yakuwa omukazi asera, nga nazaala musezi. Ne nazaala bw'abeera omusezi n'omwogerako kiba kitegeeza ne mukyala w'omusezi. Naye era mukiwulirize, singa omuntu atuuka okutoola zaka, tugambe alina obukadde 50, n'aba nga alinayo omugagga gw'abanja obukadde 2. Muwulirize, omugagga oyo gw'abanja obukadde 2 maliiku bamuyita mu Luwarabu, era si mumaatil, takandaliriza bamubanja. Bannabbi yagamba mu hadithi entuufu, matalul ghaniyi dhulumun, okukandaliriza kw'omugagga omuntu amubanja buli az'amaanyi. Omuntu okubanga mugagga n'akandaliriza amubanja, onajja enkya, sajja nabanja sente mmeka muganda wange, sajja biliyoniya, sajja abanja emitwalo gye 3, mbadde njagala sente, abaana tebalina kyakujja kujje, mumuweeyo omutwalo, bakuweeyo omutwalo, ezisigadde onaazikima enkya.
hadha rajulun zalimun, omusajja yabeera mu lyazamanya atatunuulira munaku abanja emitwalo 3 wayagala agitambulire wiiki namba. Nasalullah salamatu wal afiya. Afaanana ng'omuntu alina atuuka ku muntu ayokya kasooli nayagala mutwalire ku siringi 5 naye nedda nkuwa 5. Bw'otuuka kwayokya kasooli ng'oli mugagga, waate siringi 10 olugule kasooli nga tozenamu, oyinza n'okumugamba omukazi oyo ayokya kasooli alina kapita w'emitwalo 5 nti ngenda kugula 2,200, omusadde akeenako ngenda kugula 2,200, naye oyagala atunde ennyaanya omunaku ate omunyigire ku kisenge asigale nga munaku. Nasalullah salamatu wal afiya. Nabi agamba matalul ghaniyi dhulumun, okukandaliriza kw'omugagga oyo gwakola ki, amubanja buki, buli azamaani. Naye kyendiko kigamba bwe kiti, ne ku zaka nti banja yakifaananyi kye njagala okuleeta. Omusajja alina obukadde 5 naye alina gwabanja miliyoni 2, gwabanja mugagga amanyiddwa nti musasuzi. Tegereka shariya egamba ne ssente ez'obanja ozijjamu zaka ze batannakusasula, ozijjamu zaka n'otoola zaka ya miliyoni 7 buli mwaka. Singa gw'obanja amala emyaka 5 ng'akyalina ssente, buli mwaka ozitoolamu zaka, oba okulinda n'azikusasula omulundi gumu, oluvannyuma n'okola otya zonna n'osolamu zaka. Bw'abeera gw'obanja tolina bukagamba omumanyi nti si musasuzi, olwo tozitoolamu, ozitoolamu omulundi gumu ng'omaze okusasulwa. Bw'aba gw'obanja kitaawo oba nnyoko, oyo naye alina ennamule yeeyawulidde, kubanga si wakwanguyira kubanja, era ozitoolamu omulundi gumu ng'amaze okusasula. Yagadde kubeeta kifaananyi kigamba nti buli Allah kyakubanja kiteekeddwa okubeera nga kituukirizibwa nga bwe kiteekeddwa okukolebwa. Ntegereka n'okusiiba bbanja lyabanja ggwe akyalina ennaku ze walya z'otannasasula. Walaba Aisha radiyallahu anha mu hadithi entuufu yagamba nti kana yakunu alayya sawm, walingawo okusiiba min ramadana, nalinanga okusiiba okummanjibwa mu mwezi gwa Ramadan. Aisha yagamba mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'ennaku ze nalyanga mu mwezi gwa Ramadan nga bwe kiri ku bakyala. Tikizibu omukyala okumalako omwezi gwa Ramadan nga tagenze mu mbeera yawe. Kati Aisha kati waliwo ennaku ezaalinga zimmanjibwa mu mwezi gwa Ramadan. Kyava agamba Aisha radiyallahu anha, fama astati'u an aqdiya illa fi Sha'bana, nga sisobola kuliwa nnaku ezo okujjako mu mwezi gwa Sha'ban. Naliwanga mu mwezi gwa Sha'ban, wadhalika limakani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, olw'ekifo kye nalina awali nabbi. Olwaki? Olw'ekifo kye nalina awali ki? Awali nabbi. Hadithi eno erina ebyokuyiga 3 bye ngenda okusembyayo olw'obudde, so ngenda tujja kuzoogerako olulala. Kyokuyiga ekisooka, annahu yajuuzu taakhiru qada'i Ramadan ila Sha'ban, kikkirizibwa okukeereya okuliwa ennaku ze walya mu mwezi gwa Ramadan okutuukirira ku mwezi gwa Sha'ban. Ndagaleka kyekisooka. Ekyokubiri, annahu la yajuuzu taakhiru alqada'i ila Ramadan athani, tekikkirizibwa kukeereya kuliwa okutuuka mu Ramadani endala nesanga nga tonnaliwa ze walya mu Ramadani eyakola etya, eyayita. Tekikkirizibwa. Ramadani eno bw'enaakusiŋŋaana nga toliye, kiba kitegeeza okakatibwako okusiba eno
n'okuliwazirize wali emabega ng'ogasseeko ne tawuba n'okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala olw'obutazisiibwa mu kiseera ky'olina olina okukola ki oli olina ozisiibiramu. Ntegerekesa bulungi ekyokuyiga ekyokusaba. Aisha aleeta ensonga agamba nti ekyamugaananga okusiiba kyekifo ekiyalina awali nabbi. Eyo statement teyagikola bukozi nga talina kigendererwa. Najibu MBA olowooza Aisha yali ayagala ki? Yali ayagala kulaga nti kiringa omuntu bw'awulira nga amugamba nti yali wanga mu Shaabani kibanga ekitegeeza nti yagayaalanga, naye alina ensonga lwaki yakeerewanga okuliwa kyekifo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam waali, ekyokuba nti nabbi yayagalanga okubeera naye, ye mukyala gwe yali asinga okwagala, asinga okumutebenkeza. Kitegeeza nga tafuna biseera bisiiba, nabbi ayagala okubeera naye mu nsonga z'obufumu. Era ekiraga ekyo kyongera okulaga ekyo mukyala gwe bayita Sauda, omu ku bakyala ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abaali abakulu. Nabbi bwe yayagala okumuta mukyala akuze, nabbi n'ayagala okumuta. Mukyala n'alabanga okujja yawmul qiyama ng'oli mukyala wa nabbi kinene nnyo. Namuga nti ya Rasulallah tonta, naye kkiriza abakazi abagezi abategeera abatalwanira bitaliyo. Kkiriza ennaku zange nziwe Aisha, tonta, nsaba okukkiriza ensigale nga nkyali mukyalawo, naye ennaku zange nzigabidde ani? Zigabidde Aisha. Nabbi yagattanga ennaku za Sauda n'azongera ku zaani? Ku za Aisha radiyallahu anha binti Siddiqi, as-Siddiqatu, omukyalo ow'amazima, binti Siddiqi, muwala w'omusajja ow'amazima Abu Bakar Siddiqi radiyallahu anhu, omukyala gw'oyinza okulwawo okusiŋŋaana mu bantu abakyala abazaalibwa ku nsi kuno, bamuyita Aishatu radiyallahu anha. Alina okutegeera okuwanvu. Mukkirize mbanyumirize kino mumalirize okutegeera kwa Aisha radiyallahu anha. Tegeera kwa omukyala ono gwetegeeramu Allah gwe bayita Aisha radiyallahu anha. Olunaku lumu nabbi yalina ensonga ze bamuleetedde ez'amaka eza sahaba muyita Ubadata, kyali bamuyitanga Khawla. Abawarabu baayinanga enkola nga bw'aba ayina omukyala n'alaba nti mukyala takyamwetaaga, ng'ateekawo embeera egamba nti mukyala oyo alinga nga maama we, kitegeeza afuuse haramu ku ye, kibayita dhihaaru, olinga maama wange, kiba kitegeeza nti amutadde. Omusajja yagamba mukyala we nti olinga maama wange. Mukyala n'ajja ewa nabbi sallam nga alaba kye bamukoze kinene. Naam, nabbi n'ayogeraganya n'omukyala n'amugamba nti ensonga zo zitegeeze Allah, waaba ensonga ze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yagamba omukyala, nabbi teyawa kulamula ku nsonga, wabula yagamba omukyala nti ensonga zitegeeze Allah subhanahu wa ta'ala. Mukyala n'abeera ng'ategeeza Allah ensonga ze. Allah nasoma Qur'an ng'awa okulamula ku nsonga y'omukyala. Suratul Mujadila kitundu ekisooka kyakka lwa nsonga za mukyala oyo. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله ولد ebigambo omukyala byayogedde naawe nga Allah ولد ebigambo by'omukyala abadde ayogeraganya naawe ku nsonga za bbaawe. watashtaki ila Allah, omukyala naawe abe ensonga ze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah obedde awulira butya okwogeraganya kwammwe n'omukyala oyo. Aisha yali mu kisenge, Qur'ani bwe yakka yagamba bw'ati, yagamba subhana alladhi wasa sam'uhu al-aswat, yayawukana Allah okwabona okuwulira kw'amaloboozi gonna. Aisha bwe yagamba, mbadde mu kisenge nga siwulira bigenda mu maaso wakati wa nabbi na mukyala, naye Allah fawqa al-arshi, ali waggulu arshi, obedde awulira na bino. Subhana alladhi wasa sam'uhu al-aswat,
eyawukana Allah okwabo n'okuwulirako amaloboozi gonna wakutegera ku Aisha. Ono ye mukyala gwe mbabuulira ayogera ebigambo bamuyita Aisha radiyallahu anha, mukyala munene mu busiraamu. Ekyokuyiga ekyokuna, okukulembeza, kisoboka okukulembeza haqqi y'omusajja ku kusiiba okwa sunna n'okusaala okwa sunna, nga bwe kisoboka bwe kiri nti kisoboka okukulembeza haqqi y'omukyala ku kusaala okwa sunna. Singa mubadde muli mu maka gammwe ng'obudde bufunda, mukyala we yeetaaga okubeera naawe, togenda mu layiri ng'omukyala alina obwetaavu n'ogimalamu essaawa 2 abada. Haqqi y'omukyala mu kiseera ekyo ey'okubeera nga atebenkera esobola okukulembezebwa ku layiri. Lwaki? Anti obutagituukiriza busobola okuleeta obujeemu ate maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika n'omukyala bw'afaanana, tagamba nze nasibye okusiba kwange okwa sunna ng'omusajja alina obwetaavu gyali. Haqqi y'omusajja mu kifo kino yeekulembezebwa ku haqqi yaki, ku sunna, kusiba okwaki kwa sunna. Ate singa kubeera kuliwa, singa omukyala abadde aliwo ennaku ze yalya, haqqi ya Allah yeekulembeza ku haqqi y'omusajja. Tojjanga omukyala ali wano nga nedda nze haqqi yange erina okukulembera, nedda. Tokkirizibwa kwegatta naye nga ali mu nnaku za kuliwa, asiba okusiba kwaki kwobweti, kubanga haqqi ya Allah wano gyamubanja yeekulembera ku kiki, ku haqqi yo. Tokkirizibwa kujja mu biseera bya swala omukyala tannaba kusaala subhi nga nedda nze ndi mwetaavu subihi onaagisaala edda. Haqqi ya Allah wano yeekulembera ku haqqi yo ey'okwagala omukyala ey'okusaala subhi. Ntegerekese bulungi, kino kyekiri mu hadithi eno. Lwekyo nkubiriza nga mmaliriza abantu ba miteeko 3. Muteeko ogusooka, kubiriza ayina ennaku ezikubanjibwa, yanguwako ng'obudde bukyali, wejja omuguwa mu bulago. Ebbanja erikuli mu bulago olyejjemu oliwo ennaku. Yasooka. Owokubiri, eyalya mu mwezi gwa Ramadhaani ng'oliddemu mu ndya bwetyo, tolina nsonga n'osibulukuka, wakola ezambi eddene kakati wako okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okuliwa olunaku lwewalya. Tuli fenna eriyo abalaba n'okulaba nti okuliwako tekuyina makulu kubanga wakikozesa bujeemu, naye eriwa. Owokusatu, omwana yazza omukono emabega ng'alina emyaka 12, naye ye ng'alowooza nti amateeka omukakataka alina kumala kuza myaka 15, n'atwala ebisibo 2 nga tasiiba, anti alowooza alina kumala kuza myaka 15. So nga waliwo obubonero buno obulaga nti omuntu akuze. Akasooka weza emyaka 15, kasita ofuna akamu ku bwo, amateeka gaba gakukakaseeko okusaala, okusiiba n'ebirala. Kabonero akasooka weza emyaka 15, akokubiri kuzza omukono emabega naye oba olina emyaka 10, akokusatu okukola ki? Okwerooterera, akokuna okumera enviiri ez'ekikulu mu bitundu ebyekyama. Asolaba akamu ku bubonero obwo kaba kategeeza nti amateeka gakukakaseeko, oli mukallafu. Mukallafu ye muntu avunaanyizibwako amateeka g'obusiraamu, huwa albaaligu alaqilu, ye muntu omukulu alina amagezi. Okakatibwako okubeera nga bisolo bye walya obiriwa. Emyaka gyali 13 nenziza omukono ebewa 12, ebisolo byaddako nembirya oba nendyamu. Ntegereka. Omulala eyasiramuka, oli musiraamu mupya,
wasiramuka nomala n'ogayala n'oba n'ennaku z'olya mwezi gwa Ramadhan oga sinnaba kwetegeka busiraamu sinnabulaba sinnabutegeera nkyamanyiira kasitawaga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah kusiba kwakukakatako era ennaku zewalya zikubanjibwa era baulama balaba bw'osiramuka ku ssaawa omukaaga toddamu kulya kantu konna ofaanagana ng'omwana abadde yeebase naye erooterera ku ssaawa mukaaga ogw'emisana abadde awo yabadde tasiibye neyeebaka emisana alina emyaka abadde alina emyaka 14 awo n'egigwamu agenda mu gwa 15 oba tannagiweza naye erooterera oludda olwo nga tumugana amateeka kakase kati oli musajja mukulu ovunanyizibwako amateeka toddayo kulya emmere ntegerekese bulungi munfunye ebyo byenjagadde okubeera nga tuyiga ebisigadde bingi nekisembayo nga kikulu nyo ebisigadde tujja kubisoma Allah bana batuwadde obulamu inshallah taala masala genkonyeeko nenjagadde kutandika naago ekisembayo barakallahu fikum yenna yetekeratekera okusiiba nkulamira ebintu bibiri ekisooka okulongoosa tawhid kulongoosa enzikirizayo okuva mu shiriki obadde musamize okuva mu busamize okubwene obadde wa bigali bya mu kitanda okubyene obadde wa lubaale obadde wa mayembe okuba ebitabo olina eyirizi z'okkiririzaamu ndi zikukuuma olina obuti olina bino byonna ebyekishiriku bw'oba okyabirina byejjeeko ng'omwezi gwa Ramadhan tegunnaba kuyingira lwaki obukwakkulizo bw'okusiiba kakwakkuliza akasooka kwe kubeera omusiraamu era omukkiriza ojja kusiiba enjala ekulume naye nga togenda kufunamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akowoola abantu eri okusiiba yayita bakkiriza abasiraamu ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam abanga abakkiriza mmwe bendaaliseeko okusiiba abakkiriza abaki abasiraamu basonga bayita abakkiriza ekigambo bukkiriza kitambulamu n'obusiraamu kutiba alaykum as-siyam balaaliseeko okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sooka olongoosa obusiraamu bwo obuggyemu shiriki olyoke weetegekera okusiiba onaasiba nga olina shiriki togenda kufunamu ate ng'okufa kujja ekiseera kyonna Allah agamba mu Qur'ani ekitiibwa la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin agamba nabbi singa ongattako ekintu kyonna nsazaamu emirimu gyo namunyumiriza ne ku bannabbi abaasooka namugamba nti walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun singa bangattako ekintu kyonna nandisazizaamu emirimu gyabwe naawe teweebuusabuusa mu bagenda okusazibwamu emirimu gyabwe ebbanga lyonamala ngaokyali mushiru ntegereka pointi eyokubiri nkubiriza abasiraamu bonna yonna gye muli okufaayo okuyiga amateeka g'okusiiba okumanya obukwakkulizo bw'okusiiba okumanya empagi z'okusiiba okumanya empisa omusibizi ateekeddwa okweyisaamu okumanya ebyonoono okusiiba faayo okubiyiga nga tonnaba kuyingira mu mwezi gwa Ramadhan pointi eyokusatu kubiriza bamashekhe okufaayo okutandika okusomesa abantu amateeka agafuga okusiiba nga tonnaba kuyingira mu mwezi gwa Ramadhan egenda kubeera nsobi nnene okusomesa abantu okusiiba nga bali mu kusiiba naye basiiba tebabimanyi ntegerekese bulungi wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh